Ssentebe omupya wa disitulikiti y'e Kayunga Tom Silwanga atebusaba mulopi mu kkooti nga baagala okulemesa okutwala obuyinza n'alayisi wamu ne bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti. Bakansala ne ssentebe Silwanga balayiziddwa omulamuzi w'eddaala erisooka e Kayunga Agnes number 4. Swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear allegiance. Omukolo gw'okulayiza bano gubadde ku kitebe kya disitulikiti Entenjeru nga gwetabiddwako ssentebe wa NRM e Kayunga Moses Kalangwa, baminisita Suleiman Madada ne Aida Nantawa wamu n'omubaka wa Ntenjeru North Amos Rugolobi. Bakansala ebigambo by'Olungereza amba byatudde kifuulanenge mu birayiro bw'edda bye bakuba. Affirm that I will be faithful and bear the allegiance to the Republic of Uganda. I solemnly affirm that I will give faithful service to this council. I will be faithful and bear allegiance to the Republic of Uganda. Simon affirm that I will be faithful and bear allegiance to the Republic of Uganda. Faithful and bear allegiance to the Republic of Uganda. That I will be faithful and bear full allegiance to the Republic of Uganda. And bear allegiance to the Republic of Uganda in the name of the Almighty God. Bano batudde mu kaaso yaabwe esookedde ddala balondedde Bolinsoni Nsali ku bwa sipiika nga wakumikubya Mayi Nakibuuka. RDC w'e Kayunga Rose Birungi asibye bakansala abalayiziddwa enkami ze babadde mu mazibe bafuuke omuntu omu baweereza abalonze nti entalo ezibadde mu Kayunga zikome. Kayunga ku myaka gino 5 tugiganyulwemu. Ate ssentebe Silwanga agambye nti ye wa NRM newankubadde yayitemu nga yisimbyewo ku lulwe. To confirm my commitment, my party NRM. I'm NRM. Ye minisita Nantaba asibye Silwanga n'olukiiko okufa okumalawo enkola ey'okulya enguzi. Kayunga egenda tutandika okufuna esente z'abakadde abali waggulu w'emyaka 65. Naye twageze tunuulira lisiti y'e Kayunga gye baasose okuwaayo ng'erina ekyalo kimu kweva. Nsaba kansa empya muddemu mwetegereze lisiti eyo. Ne ssentebe wa disitulikiti y'e Ibanda Meriki Yadi Kajwenge yazema okubira ebipya eby'okuddamu okulemera disitulikiti y'e Ibanda. I have no choice. I'm going to disappoint many and go with very few. But I want us to remain one. Omukolo gwetabiddwako n'omubaka gavumenti Ibanda Erasto Akabuhebwe yenyamidde olw'obubbi bw'ente obusukiridde n'akulira abalamuzi ba kkooti embalala Mariam Ayo Okiro akulemedde okulayiza abakulembeze abadisitulikiti embalala abakuliddwa ssentebe waabwe John Baptist Bamutulaki. To the Republic of Uganda. Ono alaze okunyolwa abakulembeze mu kifo ky'okuweereza abantu ne badda mu kulwanira ttenda. Bwe wabaawo olutalo wakati w'abakulembeze abantu bafa wansi ne babonaabona. Concern when you go to roads, when you go to schools, when you go to water, when you go to, it's a general service delivery. Ye ssentebe Bamutulaki yeyamye okomyawo mbala ku maapo. Saulo w'okulira ne Ali Waso bakusakidde guli ino ku Lwabukedde TV.